tujja kukwata mpola mpola nga akola ki ali akatogo. Okusookera ddala esswala eyo gyoba tosangiddwako nabyoyambala bwebanga egattibwa ku y'omu maaso olindalindamu olabe oba ey'omu maaso n'aba nfunye efaanagana etya dhuhuri ku asiri oba magaribi kuki. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'olaba nga ate n'ey'omu maaso etuuse nga asiri ate eyo tebagigatta kuki. Awo ng'onoonya kubikoolakoola awo ng'onoonya ku biddoddo ng'onoonya ku ndagala ng'onoonya kati omusiraamu agenda kugamba era nabyo bibuze. Nja kugamba nti katusooke tukusabire Allah embeera eyo ereme kukola ki. Naye abakyamu bakyamu muba mu mabira ababbi ne bayimiriza emmotoka vuwa ngu wambulemu engoye wakamwana abaana banazaala unabaki wuki sigala muli bukunya stark naked. Kakati abamanyawo batugamba biba bibulidde ddala jama eyimirirawo niba ya layini egi eba ya layini ki tebako nti ade imaamu azze mu maaso kiki ate ekibasesa kikibasesa kiregerekesa bwe mubaamu n'abakyala nabo babeera eri waabwe anti omuntu bw'aba asaala amaaso gabeera waakoze eki amaaso gabeera wookoze eki ate bw'obeera mu tahiyatu ku lugalo ate bw'obeera mu sujudu era waliwo ovunnamye kakati ganajja yeeno pozi eri bbirizi. Kakati embeera eyo bweto bweriba omanyi batuga nti Allah yatugamba nti fattaqullaha mastata'tu mutye Allah okusinziira ku busobozi bwammwe. Kati obwe busobozi bwo ola Allah n'agamba nti nabbi n'atuga sallallahu alaihi wasallam Allah agamba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah takaka kiri waggulu wa busobozi bwo. Era waliwo basahaba abasalanga nga obutuuliro bulabika abakyala batambuzanga ku maaso ne gava we bavunnamidde ne beemulugunya ti abasajja tebatuyisa bulungi naye oyo teyasaalanga. Nabbi yali badde amuga tusaalira ddala tubaddeyo bulungi. Nabbi n'atuga nti idha amartukum bishaiin bwabangawo kyembalagidde ngoga nti mwambale nga mugenda kusaala fa'tu minhu mastata'tum kulako kyoba osobodde biganye ate bwenfunako olwambala hafu nyambale mutwe eno ndekeyo nedda ewali al awratu al mughalladha obwereere obuzito bwosooka okubika olaba ne maiti ngesanda temala tutandikira wa mulowooza ku mutwe neggewera mu kundi eno ne wasigalirayo ekirala sebo. Ono agamba nti bwenfuna wuzu nenniya yakusoma Kurani bwenfuna wuzu nenniya yakusoma Kurani esswala neetuuka ate nensaala busaazi esswala yange yeera mu lwetya. Ewuzu ya kirala ate ogenda gikozesa kirala. Dokita Senjala yakisomesa ekyo si bwe kiri nti ekoma ku kiri bwe kiba kya sunna. Kati lwaki timumulinze engeri gyakomawo ate ne mubuuza nze atakiraba bwe ntyo mulinde yakole ki akomewo insha Allahu taala. Bibadde bingi naye kuswala byennonzeemu emikono n'amaviivi kiki ekisookayo nga tuvunnama. Abamanyi bakyawukanamu mulimu abaga nti anta mukhayyar baina al amrayn olina choice wakati w'ebibiri ma tayassara lak ekiba kikwanguyidde bwegibanga emikono gye gikwanguyidde gy'oba osoosa bweyibanga maviivi gy'oba osoosa
nenze gwokibuuzizza namatira kyabana abagamba tyosoosaawo miki mikono. Lwaki? Sahaba ibn Umar hadithi eri mu Bukhari, riwaya eri mu Bukhari, kana yadau yadaihi, ye yateekanga emikono gye wansi qabla rukubataihi nga tannassaawo ki ninga masha Allah oyanzije mu kiwubaalo. Sahaba oyanzije mu ki mu academic board dome kiwubaalo ky'obuyivu akinzijeemu kaŋŋende n'oyo oyo n'aboomu. Ekirala waliwo circumstantial evidence oba eyo yefaanagana etya tekintu tekiba direct kyennyini naye kibaako we kisonze obujulizi obusiraamu bubukonsidaringa. Era akaana mu kibaya kaga inkana kamisuhu bwebanga ekkanzu yaani kudda min duburi eyulise mabega awo mukazi yanaaba naye bwenaaba eyulise mu maaso. That was circumstantial evidence. Si bwe kiri? Kandi obusiraamu bukkiriza circumstantial evidence. Banzibye naye yanzibye saamulabye. Naye ssebo essinde ly'ekigere nga kifaanagana ekya Peter wa bugere busatu era n'essinde lya bugere busatu, ate essinde lyayingidde na mu nju ye naye tumufuuziza temuli kakola ki? Siraamu bugamba oyo muvunaane bubbi oyo obujulizi bumala. Naye ku kya Yusufu obujulizi tebwali nti buyimirizaawo bwenzi, bwali buyimirizaawo attempted rape. Kuba buyimirizaawo obwenzi ra'aya al-ain, eyewitness, ngate you have 4 witnesses, 4 eyewitnesses, si ear witnesses. Aichi si hearsay ate bangambi no. Kakati waliwo circumstantial evidence ya sahabi Abu Dharr al-Ghifari, hadithi ya Ibn Khuzaima mkitabu ki sahih, yaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam buyabanga kawansi okuvunama kana yujafi yalinga yesambya yadaihi emikono gye an janabaihi kumbirizi ze. Tugerezeemu yakkanga wasinga emikono agisambiza enki embereze emikono ng'okka wansi. Oti oyinza ddala okubanga ogenda kusoosaawo mavivi n'ogenda bw'otyo. Ng'ogenda kusoosaawo mavivi ate n'oleetamu kana ak'ekibaata. Eno circumstantial evidence. Hadisi endala nabbi n'atugaa sallallahu alaihi wasallam, idha salla ahadukum, omumu bw'abanga asaala fala yaburuk, takkanga wansi kama yaburukul ba'ir, ng'eŋŋamiya bwekkawo. Amanya bambaga nti hadisi awo yakoma, ebyaddako kunnyonnyola kw'abannyonnyozi. Kale for the sake of discussion awo weekoma, eŋŋamiya ekkawo etya. Mwarabu ebiseera ebyo yatrendinga nnyo ku social media, sewe n'atulaga eŋŋamiya bwekkawo naye naga nti obutajeefaanaanyiriza osoosaawo maviivi. Naye alladhi khafiya alaihi, ekyamwekweka kiri eki ti amaviivi g'ensolo gali mu mikono oba gali mu bigere. Amaviivi g'ensolo gabeerawa? Waliwo agali nti mu magulu. Tunuulira embuzi, timulina mbuzi eri wano, mutubulira amaviivi g'ensolo gabeerawa? Mu magulu? Ensolo tugambe erina amagulu ameka? Oba kale erina amagulu 2 n'emikono emeka? Katwagala tubuuze amaviivi gaayo gabeerawa mu maaso. Kati gwe bw'abanga ogaaniddwa okuvuunamanga ensolo ng'ate yeesoosaawo ki? Agabeera mu miki? Mu mikono. Kati gwe gyawukanako tolaba ng'olina kukola ssekkono, Uganda kiyita ssekkono, n'okola otya tyanze kansooseewo mikono, amaviivi gange agali mu ki? Go gasigaleyo, nze kansooseeyo mikono. Akabuzaabuza abantu ti bona asoosaayo emikono ate n'ensolo gyesoosaayo, nedda esoosezaayo maviivi agali mu ki? Kibuddeyo bulungi. Kati hadisi wejja negati
falyada olyateekewo yadaihi emikono gye qabula rukubataihi nga tannasaawo maviivi. abamu ne baga nti okwo kunyonyola kwa munnyonnyozi, bwekubanga kunyonyola kwa munnyonnyozi nze nakumatira. ate endala negamba nti falyada olyateekawo rukubataihi maviivi ge qabula yadaihi nga tannasaawo mikono. Imaamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi mu kitabo Zadul Ma'ad yaga nti hadisi eno inqalaba ala rawi yebigulira eyajogera yamubigukako zibazita hadithi ezebigula mukyojo ga nti asoosewo emikono ye n'agamba maki kati waliwo mumanyi mba muyita Imaamu Tahawi yalwanirira nnyo ekigamba nti osoosaawo maviivi era n'agamba nti ono aba oyawukanye n'ensolo. Imaamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi mu kitabo Zadul Ma'ad n'amwanukula n'agamba bannalulimi nga Ibn al-Athir, bannalulimi nga Fairuz Abadi mu nkuluzo zaabwe dictionary baali bannyonnyola ekigambo olukuba amaviivi ne bakinnyonnyola bulungi nga bagamba bannalulimi nti amaviivi g'ebisolo gabeera mu mikono gyazo ez'omu maaso. nange ekyo kyenamatira mwana we osoosaawo ki mikono. barakallahu fikum. aywa tufuneyo ekiva mu audience. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. naam ku kisoose lam yarid ayu hadith, tewaliwo hadith yonna yajja eraga nti mu makkati nga muwomoddemu osomerawo kino oba osomerawo kiri. teriwo hadith yajja nga especifyinga nti dduwa zino zosoma nga muwummuddemu either wakati w'entuula zaala Kenya oba ebbiri. hadisi tekola ki ekiriwo kyakuwummulamu. tubuddeyo bulungi. wabula hadisi eyajja yatunnyonnyola nga salaamu ewedde nga ne witiri ewedde, wewali dhikiri etali ya astaghfirullah allahumma anta salam, waliwo dhikiri eri special egamba subhana almalik alquddus subhana almalik alquddus subhana almalik alquddus. gwali badde ng'okuna nositula ku ddoboozi n'ogamba rabbul malaikati. kati olaba eyo yajja nga witiri ewedde, olowooza singa wano waaliwo ezaawo ng'ate weewasooka nabbi yalize eri ewasemba ku mboobo, wano ku mutwe n'alekawo. kivuddeyo bulungi. ewamu n'ekyo singa olina gyoyagadde kusomerawo naye neweewala bino ngisoma emirundi 7 ogyewo 7 oba nze eno yokka gye nsomawo yankizo okijjeewa naye waba wumuddemu n'ogamba ayi Allah mukyala wange yampisiza bubi nankuba nakola ki muŋŋondeza omutima kyakulabirako yankizo yekyo ekyabaddewo yekyo ekyakoze eki enkya n'ofuna kizibu kirala wafunye kyabutalya Allah kusaba ompe riziki saalidde eddaako kyabaddewo niye okwesiba ku kimu nedda n'ekyo ekiseera kyakuwummula era tarawuya ogiyita tarawehe wakuba otuwummulirawo ate towummula ate nosigala ngaoyogera bino ate ngaokola biri kujjako nga kibadde bwalumu. kivuddeyo bulungi. aywa ate kujima imaamu atuddewo tiwaliwo nabbi hadithi gye yatusomesa gyosomerawo n'olwokuba imaamu aba asirise nga tuganibwa kwogera nga ayogera. nabbi yatugaa sallallahu alaihi wasallam man qala li sahibihi yawm aljumaa sa, singa omuntu agamba munne ku lunaku lw'ejjumaa abadde ayogera n'amugamba atya swa kitegeeza ki? mu hadisi babulwa bwe bakiwandiika ne bateekawo swa ne ha swa naye nga kyali era bwe tukivunula bw'olaba ayogera n'omugamba
nabbi yagaa nti faqad laga oyo aba azanyidde mu khutuba. Lwaki? Kubanga khatibu aba akyakola ki? Ne wano tukisanze nti asirise. Kati awo somerawo edduwa yonna gy'oyagala, togikomekera mu mirundi ate teweesiba kwemu nti eno yeyenkizo nga bwe twesiba mu Ramadan, ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah asaluka aljannata wa a'udhu bika minan nar. Na seeka kino si kya swala, naye agamba nti maama wange yafa, taata teyamuwoowa, which means ndi mwana wa zina, siba mwana wa taata, kati ne taata abaana bazadde tebabeera baganda bange. kasita otwala ekigamba nti oli si ye taata wange, amakulu owakanyiza paternity, oluganda lw'obwataata wakati wo n'oli eyabeeranga n'ennyoko. Kati ate ekyo toyinza kiwakanya, ate kyali badde ekyange, ate n'okkiriza ekigamba nti ate kati bano bannyinaze. Kitegerekese bulungi, egwo kiwakanyiza nti oli si taata. Kakati bw'aba si taata ng'ate ye yazaala bano, kati bano ate babeera batya? Bannyoko oba bagandawo. Bw'oba ogenze nakyo abamanyi baga nti omwana bw'aba tiyakaayanibwa, oluganda lukola ki? Luyimirirawo. Kubanga ssebo omukyala ayinza okukazaala, lwakazadde bw'ati abasajja nga basukka ne 10 kange. Kati ako ke bakaayanidde waliwo abamanyi abagamba nti ako ke katalina luganda nani? Naye kano ke batakaayanidde, omukyala agamba kooyo n'omwami agamba kange, ng'olumu waliwo ne circumstantial evidence, oluyindo olwo. Abamanyi abamu bagamba nti awo paternity, obwataata n'obuzadde buba buyimiriddewo. Ate hadisi ega nti alwaladu lilfirash, omwana waki? Kati obuliri kitegeeza ki? Nwaga nti obuliri kitegeeza mukazi, era ne baleeta tafsiri awo yayitibwa buliri lwa kino ne kino, ne beekaka. Kitegerekese bulungi. Naye nabbi oga nti omwana wa buliri, olina kusooka kwebuuza hadisi eyo lwaki nabbi yagyogera. Waliwo omusajja wattu sahaba mu biseera biri ebya jahiliya, alina omukyala gwe yali abadde naye n'afuna olubuto. Kati aba ku ndebolebo y'okufa ayita abaana be bagamba, bannange omukyala oyo nno alina ki? Bw'alizaala mu kaganda kammwe gye kali eyo, ono n'afa. Kati ate omukazi n'afumbirwa ng'alina olubuto. Ekitali kituufu. Kati n'akazaalira eri mu maka amawoowe. Kati bano bagenda okubanja kaganda kaabwe, bagamba ne nabbi ti ya Rasulallah ala tandhuru ila shibhihi, tulaba n'ekifaananyi kye nga ddala kinusu naffe tufaanagana. Ye nabbi yabatunuulira bumbi bw'ati. Naye obuzibu obwajjira, ono eyawoowa agamba wange, neyawoowa yagamba nti ki? Kati musajja wattu nabbi yalikoze eki? Kwe kusalawo n'aga nti alwaladu, omwana ono gwe mukaayanidde, lilfirash, wono nnyini buliri, amakulu eyawoowa. Wano firash kitegeeza kukola ki? Ku kitanda gy'abadde asula omusajja oyo yennyini kaana. Kitegerekese bulungi. Kaakati abamanyi ne batugamba nti naye ako kaali kakaayaniddwa, ffe ke tuwogerako tikakaayaniddwa, bafune ennamula y'emu. Kitegerekese bulungi. Ne bagamba ti ku mirembe egyedda mu banu Israeli waliwo omukazi malaaya eyali agala okwonoona omuvuka wa Allah, omuti wa Allah. Awo bw'asinza Allah nja mubasuulira. N'agenda gyali. Bwe yagenda gyali n'abaako byamugamba, omwana n'agaana ow'obulenzi.
mukazi natambula kiwalazima yagwa ku mulaalo. Omulaalo olwamugamba kwali kuyisa mazzi muki kikolwa nga kibaawo omukazi afuna olubuto. Bwazaala akaana era sitaani mugamba yonoona oli eyagaana. Obanga akaana kano wakazadde mwani oli omuvubuka oli mutabuliigi akalo nga kanyiiga nga kakola mob justice esinzizo lye ku ttaka nga bakuba oyo miggo. Mwana kiyakola n'agamba kati kambiyingizeemu Allah n'asaalayo lakazi ya Saara. Hadisi ya Bukhari. N'akakoona ku lubuto man abuka kino kigenda kuba kyamagero. Kaana gwani taatawo kaali katuuse okwogera ne kagamba fulanu arra'i gundi oli omulaalo ye taata. Kati yali oyo mulaalo yali awooye kaali kakayaniddwa. Kana akaana ani yakatuza bulimba. Kati Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi awo yewe yazimbira n'aga nti akaana akakayaniddwa n'akatakayaniddwa bulina ennamula za njawulo. Kitegerekese bulungi kubanga Allah bw'aba yakikolanga kyamagero n'akatuza kujjawo ngoga nti yakatuza bulimba. Filosofa ayinza okugirawo awo yona naye sharu man qablana ago mateeka g'abaatusooka eri mu babbanu Israeli nti ate aga nabbi go gagamba gatya gagamba alwaladu lilfirash omwana wa mukazi kuba omukazi ye buliri. Ovunudde bulungi hadisi mutegedde nga bwe nagibavunulidde. Kakati akaana kano okabonyabonya kaleme kusika kaleme kubanga tikalina luganda kazza musango ki. Allah atugamba nti wala taziru waziratu wizira ukhra teri yetika kibi kya munne. Awo kati oba tokatisa ekibi wala yuthiqu wathaqahu ahad teri asibwa mpingo ya munne. Walaysa lil insani illa ma sa teri ajja kufuna kibi kya munne. Sifa tugamba nti Adam bwe yasobya tetwasikira kibi kye. Nolaba akaana ate bwe tuva eri ne tugamba nti kasikidde obwenzi bw'aba kitaabwe waako tikagenda na kusika. Wamba tukanogama naye tukasalira akiika oba titukasalira. Akiika eriko nti osalira mwanawo oba wa neighbor. Kale oba wamatire kigamba nti kakayanirwa kasalire nga bw'osalira omwana ow'ebbali. Ensonga eno Sheikh Miladu Kaluma yagisomesaako e Nakasero. Ani yawulira ku musomo ogwo? Tumwaguulirako? Sheikh Miladu Kaluma yagusomesaako nga ye yagenda na kino ekisembyeyo. Nze sibagambye nti oba ngenze na kino oba ngenze na kiri. Naye olw'okuba yavaayo mu lwatu ye yagenda na kino ekikoze ekisembyeyo nti akatakayaniddwa kafuna oluganda eri. Akakayaniddwa ffe tetumanyi. Allah yaba amanyi. Naye ku kiyama nga ekiyama kituuse obanga tikinnatuka Allah aba tamanyi nti ono ye taata waakana akaana oba ye gundi aba takimanyi. Kaba kalinga Nabbi Isa nti tikalina taata. Kitegeeza etteeka lyazimbibwa ku kuba nti mwokulaba kwammwe kuli kumpi temuyinza kumanya kaani. Omukazi yagenda eno n'agenda eri mukamulekere ye nga ye. Naye nga Allah aba amanyi nti kagundi. Kitegeeza naawe wootegerera nti kagundi okusinziira ku Sheikh Miladu Kaluma ye kiyasomesa yaga nti oluganda luyimirirawo. Oluganda lukola ki? Wallahu a'lam. Allah yasinga okumanya. Ono agamba abuuza nti okuvunnama okwekwerabira mu ssala dirwa envunnamira ebweru w'essala amakulu ng'amaze kutoola salaamu, dirwa avunnamira munda mu ssala amakulu nga tannatoola salaamu. Abamanyi batugamba nti bw'oba wayongedde mu ssala ovunnama omaze kutoola ki? Salaamu. Ne bw'oba wakendeezezza mu ssala ovunnama tonnatoola ki? Salaamu. Awo ne wajjawo ekibuuzo, ddi lwe ŋŋamba nti nnyongeddemu era ddi lwe ŋŋamba nti nkendeezezza?
waliwo ebiba kiriya nti oyongeddemu nga ki eswala ya raka 2 nsadde 3 ate ne waliwo ekiba kiriya nti okendezezza ebadde ya raka 2 nsadde ki naye ate waliwo okuba nti zonna tolina zo gyoyongeddemu kiregerekese bulungi naye ogenze n'otoola salaamu ng'eswala tennaggwayo awo mba nnyongeddemu nga ntunuulidde nti salaamu gye nnyongeddemu oba mba nkendezza nga ntunuulidde kigamba nti raaka zibadde tezinnaggwayo awo wali akabuuzo akanene naye nga kyennamatira ku nsonga ezebbiri oba toyongeddeemu bwongezi wabula oba okendezezza kuba biba bize bibiri otodde essalaamu mu kifo ekitali kyayo si bwe kiri ekyokubiri ate era waliwo ne raaka z'okoze eki zolese kati tugallaba tusoosowaza ekigamba nti ekyokuba nti oleseyo raaka kyekikulu okusinga lwe tunagamba nti oyo oyongeddemu olwa salaamu zino kubanga bw'oba oyagala byombi tubitambulireko kijja kuba kitegeeza nti okendezezza ate era n'okola ki kati era onaavunama oluvannyuma n'olubereberye oba onaagamba nti ekyasoose kakyemba ntwalanga ensonga kisobola okuba nti ate ekisembyeyo yensonga wabarakallahu fikum naam tiwali seekayazi nze kaŋŋende mbaleeteddeyo ekitabo kino biidhinillahi taala kino bakiyita obulungi obuli mu swala ey'ekiro bakiyise obulungi obuli mu swala ey'ekiro fadlu salati lleil kya lulimi luganda oleme koma kutalawuya yokka wabula osigale ng'osaala eswala y'ekiro kino bakiyita edduwa ezisomwa mu swala y'ekiro oba mu tarawih zitya kati ngeri gye mbagambye nti bwe ntoola salaamu nsoma subhana almaliki alquddus subhana almaliki alquddus subhana almaliki alquddus rabu almalaikati oba bwe mba nvunamye subhana dhi ljabaruti walmalakuti walkibriyai walazama oba subuhun quddusun rabu almalaikati bwe nga nti samia allahu liman hamida nesiga nti rabbana walaka alhamdu obula ninga lirabbi lhamdu lirabbi lhamdu lirabbi lhamdu nenziriŋŋana ekyo ebyo bw'oba byokola mu swala ey'ekiro allah bw'anaaba agaba empeera ajja kusooka agabe zino eziri ordinary eza bulijjo kati ate fu gwakuwa bonus ekibanga kyekinakugirayo amakulu obulungi ti muddu wange edduwa ez'enkizo zewakozesanga mu biseera ebyo olowooza agenda okwebaka n'asaba ai allah nkuuma sitaani ezirime kunnumba yenka n'asomya ayatul kursi naye aba akoze kikyamu kati kiringa ate naawe zino n'ozireeta mu z'emisana eswala etuuka n'ez'emisana zez'enkizo mu swala ez'emisana oba eza faruba ne zino zez'enkizo mu swala eyaki ez'ekiro era mulimu n'ezigulawo eswala twazibateeramu mu kitabo ekyo kino bakiyita edduwa mutahiyatu esembayo al adiya fi tashahudi al akhir abantu lumu tibamanyi oda yazo nti bwe mala okusaalira nabbi nsooka kusaba allah nkingiriza ebintu bina oba nsooka kusoma dduwa اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت اللهم إني أسألك يا الله بأنك أنت الواحد الأحد nyingi ezirya zensooka nendyoka nsaba allah nkingiriza ebintu bina oba nsooka kusaba allah nkingiriza ebintu bina nendyoka nsoma zino twazibateerawo mu njatula ez'enjawulo ojja kusanga ebiri mweno nga mweno tebiriimu leero soma ku eno luli osome ku eri mu kitabo ekyo edduwa ezisomwa mutahiyatu esembayo kino kya salatu al istikhara sala y'okwebuuza ku allah abantu abamu bawa consultant sente na nyingi njagala ombuulire kampuni gundi njagala kukolagana nayo naye performance yayo ebadde etya lwaki tugendako newa allah nosalayo raaka 2 omala ozisaala nosoma edduwa eri mu kitabo kino allah n'akusalirawo ne bwaba mukyala nga ayagala kufumbirwa naye ataraddada akyalimu amatankane musajja mpase oba tampase amala lunaku omutima ne gutaguluka wayita ennaku 2 ne gwetugga kati onaabeera mu mbeera eyo ya stress salayo raaka 2 osome edduwa eyo omutima gyonaawulira gwekubidde ng'omanya allah kyakoze eki kyakusaliddewo kuba gwonaaba weebuuzizzaako era bwe guba tugukyakubagana ng'era ogiddamu teriiko biseera ya raaka 2 edduwa ogisoma ekiseera ekisinga obulungi ng'omaze kutoola ki kuba nabbi yagaa thumma oluvannyuma nga amaze okutoola salaamu
asome edduwa eno. Kiwuddeyo bulungi? Mashallah. Kano gyensoose babumazeewo okunaaba janaba. Ani atamanyi ginaaba nkamuwe? Ni kali akaana akato tekabitegedde. Kati ngenda kirekera imaamu yanaamanya gwanaakiba. Ndowooza byebyo. Ngenda kubalekerako kopi 5 kopi 4 lukumi buli kimu biidhinillahi taala osobole okutegeera ebiri muki naddala kino ekyedduwa kino ne bino bikulu ne buli kyosanga kyekuusa ku dduwa naddala zino kyegombesa nnyo abasiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.